kabaka alondebwa abataka. Mu mpisa y'Ekiganda, kabaka talaama nti omulangira gundi y'anaali obwakabaka mu kifo kyange. Obuvunaanyizibwa bwa kabaka buba bwa kuzaala balangira era ng'abalangira abo abazaala mu bazaana Abaganda abakopi. Kabaka bwe yakisanga omukono ng'abataka balonda mu balangira ani gwe baagala abafuge okusinziira ku busobozi bwabwe oba nkaddemu. Mu mpisa y'Ekiganda, kabaka talaama nti omulangira gundi y'anaali obwakabaka mu kifo kyange. Obuvunaanyizibwa bwa kabaka buba bwa kuzaala balangira era ng'abalangira abo abazaala mu bazaana Abaganda abakopi. Kabaka bwe yakisanga omukono ng'abataka balonda mu balangira ani gwe baagala abafuge okusinziira ku busobozi bwe. Mu Buganda temwalimu mulangira akula nga yamanyi nti yalibeera kabaka. Buli mulangira yakulanga ng'amanyi nti yateekebwa okweyimirizaawo, yateekwa okweyimirizaawo mu nsi so si kubeera ku bwaliiri. Abalangira nga beeguya nnyo ebika by'abannyaabwe anti nga mwe bajja abawagizi mu nsi. Emirundi mingi nga bakabaka basindika abaana baabwe bagende bakulire mu bakopi bayige engeri y'okweyimirizaawo. Uganda y'enkya. Amagulu ga Namulondo be bataka bajjajja abakulu b'obusolya bw'ebika bya Buganda. Buli lw'obakuba oba okuba ki? Buli lw'obasojja oba osojja ki? Kakati tolaba nti nate abo bali mu kulwanyisa Namulondo. Abakuba abataka. Be balabe ba Namulondo. Be batyoboola Namulondo era be balabe ba Namulondo. Uganda y'enkya. Abataka ba Buganda era abakulu mu bika byabwe baweebwa obuyinza okuddukanya obwakabaka bwa Buganda mu luzungu kye bayita institution y'obwakabaka. Be balonda kabaka, be bazaala omulangira afuuka kabaka, be batikkira kabaka era be bakola emirimu gyonna egiyimirizaawo obwakabaka nga bagikolera ku ttaka lya kabaka. Uganda y'enkya. N'omubuuza obwakabaka olwaleero obuliwo bukyatambulira ku nnono, bugoberera nnono, bwateekebwawo mu nnono. Olwaleero obwakabaka bwe tulina bwa nnono, bw'amateeka ago ge bakkaanyaako butambuliremu. Uganda y'enkya. Buli muntu yenna azannyira ku bataka azannyira ku kuggyawo obwakabaka bwaki bwa Buganda. Weesiimye mattu oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere. Twekwate ku nsonga zonna ezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'eby'ettaka ebadde kukaluubiriza egonjoddwa bw'okwataganye naffe. Tukubire ku noti 703 824 noti 79 oba noti 773 26 58 noti oba otusange ku MT House omwaliiro ogusooka room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Tukyalireko ne ku website yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited, tutuukiriza birooto. Endowooza wamu n'ebigambo ebyogerwa mu pulogulaamu eno bya muntu ssekinnoomu akyaziddwa wabula tebikiikirira ndowooza wamu n'okutegeera okwabaddukanya omukutu guno oba abo abagulangirako osabibwa okuwuliriza n'obwegendereza okusobola okwesalirawo ku mulamwa guno wamu n'ebyo ebiteesebwa. Weebale kulaba mukutu gwa Uganda ey'enkya. Tubaanirizanya abalungi abali ku mukutu gwa Uganda ey'enkya era mwebale kubeera nga mutugoberera n'okutuubaka
oba obuwabuzi ku byonna bye tubaweereza ne comments tuzibeebaliza ddala. Nze muzukulu wa Gamuga Moses Wamala ndi ne kitange mu birunjuki bwe tugenda okuba tooki mu nsonga ezigenda maaso mu nnyaffe Buganda. Mukadde wange nkwanizza nnyo mu programu y'olwaleero, nsaba osoko namusize kuba tulaba tugende mu maaso. Okusooka nebaza Mukama Katonda olw'ekirabo ky'obulamu, olw'ekirabo eky'amagezi, ate n'okutwagala ennyo, n'atuwa akasana ka leero. Namusa ku balabe baffe ab'omukutu gwa Uganda ey'enkya yonna gye muli. Omukama Katonda bampeera omukisa. Programu y'olwaleero tugenda kubeera nga tugenda mu maaso okutambula olugendo lwe twatandika olw'okunnyonnyoka, okusomesa n'okutegeera ennono. So yeno egenda okubeera programu endala ekwata ku ebyo, wabula tugenda kwawukanamuuko katono eri wali we twakoma okunnyonnyoka ebyali ku lusozi nnono ebyakkaanyizibwako. Tugenda kubeera nga tujja nayo mu maaso kaawo, naye olwaleero omulama gw'olwaleero abataka kyekizibu kya Buganda nnamba emu mu kaseera kano we tuli. Abataka kyekizibu kya Buganda nnamba emu wano we tuli olwaleero. Gwe mulamwa era we tugenda okukubira tooki tukkakkane nga tutegedde nti oba ddala kituufu omulamwa ogwo, kubanga ebiriwo byonna ebiraga okuva mu administration y'e Mengo, ebiva mu nsonda ezitali zimu n'ensangi zino sabiti ndoza omwezi gugenda guwera nga abasinga bakkiriza nti oba bawogera nti abataka kyekizibu kya Buganda olwaleero. Mukadde wange agenda kubeera nga nnyinnyonnyola oba ntegeeza ensonga eyo oba nga bwe kiri. Nyongera okubajjukiza bannaffe aba Brand Property Services Uganda Limited, bw'ojja okubeera nga okwatagana nabo gwe yeetaaga ensonga zonna ezeekuusa ku bya real estate oba eby'ettaka. Ojja kubeera nga oyogerezeganya nabo mukwatagane, gwe yeetaaga ennyumba, weetaaga poloti, weetaaga w'olina okubeera nga opangisa oba okugula okuzimba ennyumba yo, oba weetaaga apartment, weetaaga fully furnished house, ennyumba ng'eri buli kimu, weetaaga poloti oba ttaka ddene eka woyinza okulimira na buli kimu. Osobola okubeera nga obakubirako, gwayagala okubeera nga oprocessing ekyapa kyo, saako n'okukuwabula byonna ebikwata ku by'ettaka. Ojja kubeera nga okwatagana nabo bulungi nnyo. Yeetaaga land surveying oba okupunta ettaka lyo, okukuzimbira ennyumba n'okukolera finishing n'ebirala bingi. Ojja bakubira ku nnamba z'essimu ezo, ojja kubeera nga owuliziganya nabo. Olwo omukwano gwange Kato Saddam, yes, VJ Cham, ssebo omukulu oyo ayogerera firimu oba avuunula firimu ez'ebyafaayo ne firimu endala zonna. Ejjo yabadde ndoza yagoberera programu emabegako eyali ekwata ku nnono, nanga nti ayagala kujja kutusinkana alabe engeri gye tusobola twegatteko nga VJ mu firimu zaateekamu ez'ebyafaayo. Kwegamba ayagala okulaba nga tusobola okubeera nga tukola partnership okwongera okusomesa abantu n'ebintu bino. Ndowooza ateekateeka okulaba oba bisobola okuzannyibwamu firimu, nti tuteeke obutambi tukole ogwaffe okuwandiika, naye n'okulaba nga bwe kiba kisoboka byonna n'ebyafaayo. Kugamba eri abaagala firimu yabadde aleeta kiteeso kye, naye alaba programu zaffe Uganda ey'enkya. VJ Cham ye Kato Saddam omulongo Kato nga ngamba nti bwe kiba kisoboka yandize ne twogerezeganya tulabe bwe tusobola okubizannyamu firimu abantu bategeerere edda bongere okubinnyikiza, era programu zino azigoberera nnyo, aziraba. N'omukulu Sheikh Ashraf naye ayinamu obukosefu, naye programu zino azigobera buli lunaku. Banange mwenna mbeebaza. Ndowooza nammwe enteekateeka zikyagenda mu maaso. Project gye tuliko ziri project nga 3. Esookera ddala ey'ekitabo oba ebitabo ebikwatagana ku nnyaffe Buganda, ebiyigiriza, ebinnyonnyola ate era ebisomesa ebyo byennyini ebyafaayo
n'okuba ttooki oba n'okubategeeza kiki ekirina okukolebwa nayo project weri mukana agenda kubeera ng'agirambululako ne project y'essomero ey'abamuzibe ndowooza program yawedde mwategedde si bamuzibe bano be tuyinza okuyita abakago yes the blind oba bamuzibe nga batunula naye nga tebalaba ebitabo ebitukuvu bye boogerako nga balina amaaso naye tebalaba era tebategeera kye balabye ne bwe babeeraawo ne bayinza okubeeraawo kati nga bwe babadde na mirembe naye nga tebalina kye olina omubuuza walabye eki nalabye twabaddemu mu kkanisa omwo nga bantu bangi nga bakuba ngalo naye nga teyalabye nga tewalina kyeyategedde kati abantu tuteekwa basomesa basobole okulaba nga oli atuuka butuusi mu kifo n'akola ki n'alaba kakati kankugereze nti singa bannamawulire ndowooza mwe mukirina naddala ba investigate journalist yes nti singa batta omuntu awantu munnamawulire agendawo okukolawo ki okuanalyzinga crime scene otyo okujekenneenya n'okumulungula amayinja gonna agaba geevuunise mu ku siini eyo awabaddewo awakoleddwa obuki obutemu era ne bano abagundi ba poliisi ye gundi gye babaako kulaba kiki ekyabaddewo ne bategeera era ne bajja ne bakola omulimu ogwosinga okuba omuki kati tulowooza nti abantu beetaaga babeere n'amaaso ago bave ku kutunula obutunuzi naye nga tebalaba nolwekyo kyetugaa nti essomero erisomesa bamuzibe okuyiga okulaba bamuzibe batunula naye tebalaba waliwo baddamuza nti abantu mugenda kubasomesa busomesa bintu bya Buganda byokka abantu anti olw'okuba nti nno ensi gye tulimu eri global village ojja nakwesanga nga tulina abantu abalala n'abayinza okwagala ate okujjumbira essomero eryo ojja kusanga nga abasinga bava bweru wa Buganda kati nja kuwa ekyokulabirako nti ntera okuwa ekyo ekya Yusufu nti Yusufu ye mwana wa Yakobo baganda be gwe batunda naye Yusufu yatundibwa n'agenda e Misiri n'asobola okufuuka katikkiro wa Misiri yatundibwa nga muddu ne bamutwala e Misiri nga Abamisiri ensi y'e Misiri temukola ki temukwatako nemumanya temumanyi era omu ku basirikale ba Misiri jeno ye yagenda ng'alaba abatunda abaddu mu katale k'abaddu niyegulirayo omuddu n'amutwalawa ewaka n'amugamba kola emirimu awo naye nga tamanyi nti nno omuddu gwatutte agenda kufuuka kabaka waki katikkiro wa Misiri era we yabeerera katikkiro wa Misiri bakugamba nti yakola enteekateeka Abamisiri enjala n'ebaluma nga Yusufu alina sitowa z'emmere n'abagamba bwe muba mwagala emmere mumpe ettaka Abamisiri bonna ne bakwata ettaka lyabwe ne baliwaayo babawe eki emmere nga balaba terikyalina mugaso mmere kyekikulu kati ettaka kuba ndowooza balina nabo balinga wano mu Buganda Abaganda bwe balina mayiro kati ne bafuna ekizibu nga Omuganda okugenda ne bamuwa ssente akwata ekyapa kye ekya mayiro n'akikola ki n'akiwaayo naye nga ogwo omulimu Yusufu yagukola ki kati kyemugamba nti essomero lye tulowoozaako ate ab'amawanga amalala bayinza n'oddiganyulwamu okusinga abaki Abaganda bwe banaaba nga tebataddeyo buvunaanyizibwa kutegeera makulu ga bino bye twogerako naye nga mmanyi nti tujja kulwana kaweefube gwe ndowooza mugazi ndowooza era nga tuli mu nteekateeka kati ng'eno ey'okugenda
Baganda Consciousness Convention ndowooza nti mbadde zaagala nnyo bijjula naye njagala okutegeeza Abaganda mu conference ezo batuzaalireyo abaana ab'embala. Nina ekirooto kigazi ndowooza gundi oyo yakikolako Yitira. Yitira yatuuka ekiseera n'agamba Abajamani bateekwa okunoonya abakazi be bawasa bazaale abaana abaki ab'embala. Era abaana abo nga bagenda bateekako amaanyi okukyusa Germany. Adolf Hitler. Yeah. Kati ndowooza Baganda nti yes tubaddewo olunnyo ne lutulya nga bw'obeera n'olusuku ne lukanduka naye n'ogamba nti twalina ekitooke gundi tuteekwa kisimbuliza tugende tukisimbe wali. Kati abasajja Abaganda tuteekwa obbagamba banoonye abakazi ab'embala be batuzaaliramu Abaganda baki abapya abagenda okukola emirimu gyaffe. Project y'ebitabo bannaffe tugenda kubeera nga tujja nayo essaawa yonna egenda kuba ng'etandika kyemuba mumanya era kyemugwanidde okutegeera omulimu ogwo gugenda kutandika era gusoboka. Naye Abaganda beeteeketeeke nawulidde waliwo abalina ekyejo simanya ate kati waliwo bano abafaanana bwe bati waliwo abafaanana bwe bati. Buganda kati eringa nkoko njeru tekyekisa kamunye naye ate tuteekwa okuba nga tulinako mwoyo w'amagezi agenda okutukyusa okuva mu mbeera eno gye tukola ki gye tulimu bwe banaaba ddala batuwadde amatu gaabwe bwe banaaba baagadde okutegeera. Ebirala ndoza tunabikola mu programu endala ebirala tujja kuba tubireeta naye project ezo esatu esooka ya Buganda Consciousness Conference eruubirirwa okugenda oba okutalaga okutuuzaako Abaganda awamu amawanga agatali gamu n'okutandikira ddala wano naye n'emitala w'amayanja okuli Ebungereza mu America, Canada, Germany n'amawanga amalala okwetola buli mwaka agana agalina enteekateeka enkuukuutivu. Kyekiruubirirwa kye twagala okutandika tulabe nti ekirooto ky'okuzza Buganda ku musingi ogwo gwennyini abaana baffe bazzukulu baffe gwe bagenda okwenyumirizaamu nti tukituukiriza. So Buganda Consciousness waliwo abadde beebuuza amakulu kuba ekigambo ekyo oba pronunciation oba enjatula yabiyinza okubeera nga waliwo kyebifaanagana n'ebirala naye programu ejja kubeera nga ennyonnyola ekyo ndowooza kitegeerekeke bulungi. Ndowooza n'okutandika sabbiiti ejjo oba sabbiiti eno bali mu byuma bajja kubeera nga batandika okututeerako engeri gye tusobola okubeera nga tukwatagana mu projekiti zino. Mujja kubeera nga mulaba akantu ku screen zammwe naye nga tusoose okubannyonnyola ekigenda okukolebwa na butya bwe tugenda okutambuza project ku project tuyimirirewo tulabe nga egenda mu maaso. Ate bagambe ekyabwe bakiwanirire baleme kulowooza nti kya Uganda ey'enkya kya njuki. Kikwata ku ggwanga kikwata ku bannansi naddala abantu ba Afirika abakolonizingibwa. Tuteekeddwa okukyusa mindset. Omulamwa gwa Uganda ey'enkya ne bagamba okutegeerera ddala nti erinnya oliwulira Uganda ey'enkya. Yes, olwaleero weetuli naye olw'enkya tetumanyi oba tunaabaawo. Abaana olwaleero tubazadde bagenda nabo kuzaala abaana naye tweteeseteese tutya mu kaseera kano ffe omuyaga gwe tulimu amasaŋŋanzira ge tulimu ge twandyagadde okulekera abaana n'abazzukulu baffe lyerinnya Uganda ey'enkya nti lyakutuula bw'oba ozza ogoberera omukutu guno nti kuwuliriza birowoozo okuwaŋŋana amagezi na butya bwe tusobola okuzimba Uganda empya Buganda empya egenda okubeera ng'eganyula yeegombesa ate era yeeyagaza abo abaliddawo. Yensonga lwaki nti tuyita mu programs tukozesa ddoboozi tukkiriza mu maanyi ag'eddoboozi n'ebirowoozo ddoboozi na birowoozo bye tuleeta ne tutegeera butya bwe tusobola okugatta ettoffaali epya ku Uganda ey'enkya lyerinnya eryo Uganda ey'enkya.
kakati mu maaso kawo yana mutugenda bawo omukisa ate n'emitala w'amayanja tujje tutuule tutwale obudde nga twogerezeganyaamu tukubaganya ebirowoozo okumanya n'okutegeera buli omu alina omutemwa oba n'ettofaali ddene lyalina okuteeka ku Uganda ey'enkya ne Uganda empya tumanye olina kirowoozo ki. So ndooza ne conference eyo bwe tutuula ne twogerezeganya ne tutema empenda kijja kubeera ky'amaanyi nnyo n'okugenda maaso okuwanirira projects ze tunaba ffenna tukkanyiza kale ze tukkiriza nti zisobola okuganyula Uganda ey'enkya. Mukadde wange tusenvule mu puroguramu ey'olwaleero ssebo bajjajja abataka b'obusolya bukyanga bagende Namibia ne bavaayo abazzukulu bye boogera abatali bamu n'abatali bazzukulu bendaba ku mikutu emigattabantu kuba nina bendaba nga ndoza tuba tubayita basajja ba Kabaka oba musajja wa Kabaka bye boogera bingi naye oluvannyuma lw'okwogera kw'empologoma okuwuluguma bingi byeyongedde okweyoleka kuba puroguramu zino ekizindeese ebisinga ziva mu bantu amaloboozi g'abantu ag'enjawulo nenzijjamu ebibuuzo n'emitwe gye tusobola okubeera nga tukozesa okusomesa okuwabula n'okwanukula abantu abatali bamu. Bangi bakkiriza nti abataka bajjajja ab'obusolya kyekizibu kya Buganda namba emu essaawa eno era n'omwaka guno nti kyeyolese eryokanga n'etonnya. Bwe babiraba bw'obiraba. Ekizibu kya Buganda ekisinga obunene butamanya. Kakati abo oyinza obbasaasira nti ababojja abataka ku luwonzi bakikozesa butamanya. Butamanya kyekizibu ekikulu. Kyekizibu Buganda kyerina era Bayibuli ekyogera nti abantu bange babuze olw'okubulwa okumanya. Yes. Kakati Abaganda ekizibu ekyo tewali afuddeyo oba bafuddeyo okukirowoozaako batono nga Njuki bw'ayinza okukitunuulira n'akyekebejja oba n'akiteeka mu ttama n'akigaayagaaya Kigonda asobola okukikola ki okukimira nti olwaleero buli muntu omusanga ayogera ku nnono ku buwangwa ku bulombolombo ku mpisa naye nga jasi kujja kwogera nga ayogera ekikwate era singa oba ofunye omukisa n'omugamba nti esebo oyogera ku nnono naye tuula wano tuwaye ennono kyeki tasobola kwogera bigambo bina era ogenda okulaba nga agenda abalaamiriza ogenda okulaba nga abuze gamba kati ennono ate ennono zaffe ennono zezaffe ddala tikyeki naye nga tasobola kugamba nti ennono ge mateeka eggwanga Buganda kwe lyatambuliranga. Ge mateeka obwakabaka bwa Buganda kwe bukola ki? Kwe bwatambuliranga. N'omubuuza obwakabaka olwaleero obuliwo bukyatambulira ku nnono bugoberera nnono bwateekebwawo mu nnono. Olwaleero obwakabaka bwe tulina bwa nnono bw'amateeka ago ge bakkaanyaako butambuliremu. Oli tajja kuddamu kigambo naki? N'ekimu. Obuwangwa bwaffe obuwangwa kyeki? Obulombolombo bwaffe obulombolombo kyeki? Empisa zaffe ze ziriwa? Empisa zikolebwa baani? Zivunaanyizibwa ku baani? Waliwo gwe zivunaanyizibwa okubeera nazo ne gwe zitavunaanyizibwa. Empisa kyeki? Empisa kyekyambala ekitufuga ekitulabisa obulungi mu nsi oba obubi. Okitegeera? Nkufuna. Kakati empisa ezo zivunaanyizibwa ku wamala yekka
oba ne ku njuki. Kati bwe tuba tubyogera tugende nga tubikutula nga bwe biteekeddwa okukola ki okubeera. Tetujja buzzi ne twogera lwa kinyumo lwa kuba nti nno kyekigenda okusanyusa mu kaseera ako tusooke tukitegeere, naye olw'okuba nti nno tetumanyi kati tufunayo gwe tukola ki bwe tutikka omugugu gw'obutamanya bwaffe. Kati olwaleero omugugu gw'obutamanya bwa Buganda bagutisa abataka bajjajja abataka b'obusolya esebo era balagira ddala nti kyekizibu naye tebamanyi nti ekizibu bwe butamanya bwaffe. Kyekisookera ddala kyekizibu ekikulu butamanya. Esebo ababyogera tumanye nti babyogeza butamanya. Esebo nti mulimu ababyogeza obukyayi empalana kale okusiga obukyayi waliwo era mu butamanya obwo. Kakati ono omulabe wa Buganda mwe yekwese okwagala okukola ebikolobero yalowoozesa ensi nti ye kyabagamba kituufu. Oli bw'ajja n'ayogera ku nnono, bano batyobodde ennono zaffe, bano batyobodde empisa zaffe. Kati olw'okuba ono tateekangayo birowoozo sinakuteekayo takimanyangako olw'obutamanya buno. Yamanyi ennono, ndowooza ennono kwe kubeerawo kwa Kabaka, ndowooza ennono kwe kubeerawo kwa Mmengo, ndowooza ennono kwe kwambala ekkanzu, ndowooza ennono kwe kukuma ekyoto, nnono ndowooza kwe kusamira. Okitegeera? Kati ye ebyo byalaba. Kati oli akugamba tuteekwa abatyoboola Namulondo naye olitabuuza Namulondo kyeki? Era Namulondo eno ebeerawo etya? Baani abawaniridde Namulondo? Bano bwe babeera nga tebaliiwo Namulondo esobola okubeerawo. Kati olw'okuba nti Abaganda tetumanyi, kati Abaganda bamanyi nti singa bakuba abataka Namulondo esobola okubeerawo. Amagulu ga Namulondo be bataka bajjajja abakulu b'obusolya bw'ebika bya Buganda. Buli lw'obakuba oba okuba ki? Buli lw'obasojja oba osojja ki? Kakati tolaba nti nate abo bali mu kulwanyisa Namulondo abakuba abataka bebalabe ba Namulondo bebatyoboola Namulondo era bebalabe ba Namulondo. Kati buli muntu yenna azanyira ku bataka azanyira ku kujjawo obwakabaka bwaki bwa Buganda. So oli bw'aba alwana ali ku bantu abatuufu okusuula Namulondo naye ng'akozesa reverse psychology. Mugende musuule Namulondo naye nga nze ndi wali mu kasonda nkaaba nga alwanirira ki Namulondo. Addingana amawolu yaga kyentera okugamba nti Wakayima ndowooza ne Wango baateesa bafumbire wamu. Naye emmere bwe yali egenda okujja Wakayima kyeyava yeemulula bw'ati nadda ku lusebenju n'agamba nze bannange sinze nabbi emmere. Kati Wango yagenda okuwulira omulango oguli ku lusebenju n'agamba nti nze nagenze ne nkwata embuzi y'abandi gye tufumbye. Ate oli gwe basoose okukwata nze engeri gye nfunyaamu akawenda w'empita. Wango yadduka miki misinde. Wakayima n'ayingira n'alya ki emmere Wango gye yakoze eki. Kakati bannaffe abali mu Bulange ogwo gwe mulimo gwabwe. Waliwo n'omulala gundi yateranga okikozesa ono Tamale Mirundi nga alina kyayita abanyampi nti ndoza yali annyonnyola kyali mu bugabe bwa nkola eyo. Kakati nga omugabe bw'aba atudde n'ayonoona mu bantu, kakati nga ekintu ekyo kyayonoonye bwe kiwunya nga baali babateekamu embeera, waliwo abateekwa okwesooka nti ekyo nze nkikoze
okulaga nti ekibi ekikoleddwa wamala ateekwa okujja agambe ekyo nze nkikoze baleme kumanya nti ekyo omugabe yakikoze oba omukungu w'omugabe yakikoze eki kakati kibakyusa ne kijja kati ene waffe e Buganda okiraba nti wateekwa okubaawo omuntu eyeetikko omugugu gw'ono ayonoonye ono tetuteekwa muteekako birowoozo kutereeza ekyo ekyonooneddwa tuteekwa okwesooka ffe ekyo nze nakikoze kati tuteekwa okugamba abataka balina ensobi nnene gye baakoze okusobola okubikka ebibi bino ebirala n'enteekateeka z'okusaanyawo obwakabaka bwe bunaba busaanawo tunenye abaki abataka babakomerera bwereere bwemage babalanga bwemage kubiriwo babalanga bwemage kuba babadde mu kifo kyabwe ekituufu era abataka bagenze okukola naddala bye bakola abantu abandowooza bye balinga bye beekwasa ekyogende wa pulezidenti mwaka oguwedde na guno nga embeera y'ebizibu bino ebiriwo olwaleero mu Bwakabaka ebaddewo ekibuzo ekitugenda kwongera okukirambulula mu maaso ko wali eri okunyonyoka oba babalanga bwemage naye tutandike endowooza ku kinyusi tujjukize abantu abatamanyi n'abo boogambye nti bakikozesa butamanya addinga n'amawolu yagajjamu mu kutondoza ku mukutu guno tuzze tusomesa abataka be baani n'endowooza tuba tetulina tteeka lye tumenye okwongera okubategeeza abatamanyi b'oyogerako abataka be baani bajja batya era babeerawo batya ndowooza tugendere ddala mu byafaayo tutambulire ddala mpola bwe tutyo abataka be baani abataka be bakulu b'endyo abaava mu jjajjaffe ffenna mwe tuva kintu kya Mukama ne mbagamba nti Buganda erina olugero lwayo olwa Kintu ne Nambi Nambi n'enkokoze Nambi ne Kayiikuuzi ne Walumbe Nambi n'obulo Kintu n'enteeye olugero olwo lufaanagana n'oluli mu Bayibuli olwogera ku ggwanga ly'Abayudaaya olwa Adamu ne Eva balina nnimiro yaabwe Katonda gye yabawa nga mulimu emiti n'abagamba guno omuti temugulyangako kati olugero olwo lwolaba mu Bayibuli ku lubereberye lufaanagana n'olugero lw'Abaganda olwa Kintu nani ne Nambi kakati abantu abaavaawo be baana ba Kintu nani ne Nambi era mu baana abo mwe muva endyo za Buganda lulye yayitibwanga Abalasangeye mu mulembe gw'Abalasangeye buli kika oba mukulu wa lulyo oba mukulu wa kika yalinanga obwakabaka bwe buli mukulu wa kika yalinanga obwakabaka bwe oba embuga ze kakati mu mbuga ezo nga mu bonna babangamu ab'amaanyi okusinga kubaki ku balala kakati ng'oyo yafuga banne okusinziira ku maanyi ge yalinga akola ki ge yalinga alina paka okutuuka ku mulembe gwa Kintu Kato eyawangula Bemba n'atandikawo obwakabaka bwaki bwa Buganda era mu kutandikawo olw'okuba nti nno yayita abataka bonna oba abakulu b'endyo abaaliwo mu kiseera ekyo kwe kutuula ne bateesa ne bakkaanya ku kye bakkaanyaako kwe kuziyita ennono za Buganda
tebaziyita nnono za kintu. Yes. Baziyita ennono zaki? Za Buganda. Kuba bazikkaanyaako. Nga bali kimu. Era mu kukkaanya okwo ne batondawo n'erinnya ly'eggwanga lyaffe olwaleero lye tukola ki? Lye twenyumirizaamu era lye tusanyukira. Buganda. Ekitegeeza obumu. Yes. Ne bateekawo n'amateeka ago ennono ne bakkaanya ne bagabana n'obuki? Ne bagabana n'obuvunaanyizibwa. Yes. Kakati olw'okuba ebyo byonna tutambudde kuba okuva eri ndowooza lulinga mu 1200. 1200 ndowooza mu 20 oba mu 4 okutuuka olwaleero mu 2020 emeka? Mwena. Olugendo lubadde luki? Luwanvu. Naye bw'obuuza nti amateeka agaakolebwa eyo mu 2014 olwaleero gakyali malamu. Mu butuufu bw'oba ogatunuulidde ku musingi ogw'abantu abagunjufu n'okutegeera Katonda, ojja kusanga nga ddala abasajja abaatuula b'otosobola kugamba nti eyatuula ku lunaku olwo ye amannya ge yali gundi. Naye okujjako olwaleero okugamba nti kaakati omutaka Gabunga aliko ye mu biruziiko wa 2016 ne bakugamba kati Kasujja aliwo olwaleero ye Siba Kakande. Naye bwe bakubuuza Kasujja Kyesimba oli bakazi lwendo eyatuula Emagonga, oyinza obutamanya linnya lye. Naye ate bw'ogenda ne weekenneenya ebyo bye bakkaanyaako, ojja kwewuunya mwoyo wa Mukama eyali ku basajja abo n'enteekateeka gye bajja nayo. Kumpi nga yali tukiyite ki? Yali nteekateeka gye baazimba mu bikomo etesobola kugooka oba okuzigama. Kuba ebikomo ebyo nti ne bwe kiba kigudde nga kiri mu ttaka n'okijjayo okisiimulako busiimuuzi ttaka nesigala nga kikyali kiki? Yes. Kikomo. Kati embeera eyo eyolesebwa mu kutegeera kwaffe naddala abo abataddeyo obuvunaanyizibwa okumanya kiki kye bayita ennono. Abasajja abo bajjajjaffe kye bakkaanyaako era bakikkaanyaako mu mwoyo gwabwe mwalimu okweyagaliza nti akati ffe abatudde wano tuteekwa bino bivaabiira. Ogenda okulaba nti baatuula butuuzi ne bateekateeka ekyo kye baasuubira nti nno kisobola okugasa emirembe n'emirembe abaana baabwe n'abazzukulu abalikola ki? Yes. Kyova olaba nti n'olwaleero nga tugenda tweyambisa ebyo newankubadde oluusi tubyeyambisa mu buki? Mu bukyamu. Obwakabaka bwa Buganda bubadde bukyakuumiddwa. Olwekyo omusingi gwe baakola ki? Yes. Gwe baateekateeka nti tuteekeddwa okuteekateeka bwe gundi bw'oba olya ne banno baleke bakole ki? Balye. Bwe ojja kulya kino onaalye kino onaalye kino. Kubanga nga bamanyi nti singa tunaagamba nti gwe lya kyonna tebasobola kuwangaala, baba bajja kulwana. Baba n'abali enjala bajja kwagala okukola ki? Okulwana. Oba bwe batalwane bajja kwagala okugenda okunoonya ekyakukola ki? Yes. N'olwekyo bwe banaagenda okunoonya ekyokulya kitegeeza wano wajja kwonooneka. Kati kye baava bakola etteeka eryo ery'ennono ne balisiba nga tewali gwe lisukkulumya. Kintu eyafuuka kabaka n'abataka. Ate ne bano baali bagenda okuleetamu abataali ku lusozi okwo be baasuubira, naye waliwo abajja okujja oluvannyuma era nabo ne libawa kye banaafuna. N'olwekyo
olaba nti okutuula kw'abasajja abo kwaliko mu makatiri gaabwe waliwo katonda waabwe. Naye kati olwaleero olw'okuba ebyo byonna tetubimanyi tetubifuddeeko, abaana tubatwala ne basoma e Buddo, ne tubatwala ne basoma mu Cambridge University, ne bagenda mu Harvard. Kati olwoffe lwe lupimo lwe tukozesa nga tuleeta abatamanyi ne tubateeka mu biki? Yes, mu bifo. Kati bwe tubateeka mu bintu ate bagenda okuva mu Harvard nga kye basomye mu Harvard basomyeyo bubbi, basomyeyo bulimba, basomyeyo buwuutanya. Kati ogenda okulaba nga mutuula mu kizimbe ne mukola amateeka naye nga ebitabo bibeera mu drawer, eno bubbi ne busigala nga bugenda muki mu maaso. Abataka obuvunaanyizibwa bwabwe bwe buliwa? Abataka ndowooza nga tetunnaddamu buvunaanyizibwa bwabwe. Nazze n'akatabo kano. Bana bwe nalowoozezza ebigambo ebyabadde mu lutikko e Namirembe, ebigambo ebyayogeddwa okusinziira enkoni. Yes. Kati nadde nkebera mu library yange ne ndowooza nti ekitabo kino kisobola okutuyambako okutunnyonnyola, okutulaga ani mukyamu ani mutuufu ku byogerwa byonna. Ndowooza ng'ekitabo kino kisobola okusalawo eggoye. Okay. Kyawandiikibwa Bishop Michael Solomon Ndawula Ssenyimba. Bishop Solomon Ndawula Ssenyimba mulangira wa Buganda. Okay. Ava mu Ssekabaka Kagulu Tebuchwereke. Era yaliko Bishop w'e Mukono, yaliko omukungu mu kitongole kya Kabaka Foundation, Kabaka Mutebi owookubiri. Okay. Mu Kabaka Foundation y'omu ku babadde bakikola ki bakiddukanya. N'olwekyo yatukolera ekitabo kino n'atuwandiikira ebintu. Kati banange mugenzi yawummula oba yawummula mu gwa kusatu mu biseera ebyawo. Naye kati katuwulire ebyo yawandiika tubyefumiitirizeeko bitubuulire abataka bakyamu oba si bakyamu. Era abataka kye kizibu kya Buganda. Tusomere okuva ku lupapulo lwa 32 ojja kukoma wano ku lwa 34 wano ku layini esooka netandika ne wano kwa 32 awagamba olwaleero. Okay. Ekitabo kino kiyitibwa Emboozi z'Omulabirizi Michael Ssenyimba ku CBS, ezifa ku buwangwa, ettaka n'obutonde bw'ensi ng'entobo y'enkulaakulana. Kale olwaleero njagala essirandise ku nsonga eno ey'ebintu eby'enkizo mu buwangwa waffe. Njagala tutwala akabanga nga twogera ku nfuga y'Obwakabaka bwa Buganda era n'enduka y'ebika by'Abaganda mu bukulembeze bw'Ekiganda. Bulijjo abantu ababa boogera ku byafaayo bya Buganda ne Uganda batera nnyo okwogera ku nfuga y'Obwakabaka bwa Buganda gye bagamba nti yeewuunyisa nnyo Abazungu bwe baatuuka kuno. Era kigambibwa nti ne Katikkiro wa Bungereza gwe baayitanga Churchill, Uganda yagiyita ekkula lya Africa, kyokka nga mu butuufu obugenyi bwe bwakoma mu Buganda. Kino kyandeetera okwekenneenya mu byafaayo bya Buganda nzuulire ddala kiki nange kiki ddala nange ebyali binneewuunyisizza singa
genda maaso singa nze nali nkyalidde Buganda mu biseera ebyo. Okay. Anti baali abazungu bo tebatottola kinnakimu ku biki ebyabayigula ettama. Nze mu kulaba kwange ndaba ensonga nnya nange ezinneewuunyisa n'entenda engeri Katonda gy'awa abantu okumanya engeri gye baddukanyaamu eggwanga engeri gye baddukanyaamu eggwanga okutaali kwa bulijjo ng'ayita mu butonde bwabwe. Ensonga ssemasonga ennya ziizino. Esooka y'engabanya y'obuyinza obw'okuddukanya eggwanga wakati w'olulyo olulangira n'abantu ba bulijjo abaayitibwanga abakopi mu biro ebyo. Ensonga ey'okubiri y'enteekateeka y'ebibiina by'abakopi mu bika nga byonna byenkana awatali kuvuganya mu kuddukanya emirimu gy'eggwanga. Ensonga ey'okusatu y'enzirukanya y'ebika by'Abaganda eziyiza abantu ab'ekika ekimu okuzaalaganamu era n'eteekawo amannya agatuumibwa abantu ag'enjawulo agategeeza buli muntu ekika kye. Ensonga ey'okuna y'enkola efuula kabaka alondebwa abantu ng'ate mulangira era nga bamuggya mu baana ba kabaka kyokka ate ng'omulangira oyo mwana wa muzaana omukopi era nga omulangira oyo yeddira muziro gwa nnyina omukopi. Enkola eno n'egatta olulyo olulangira n'ebika byonna ebya Buganda mu ngeri gy'otosobola kugigattulula. Katwongere okwanjuluzaako katono ku nsonga zino ennya. Omutwe engabanya y'obuyinza bw'okuddukanya Obuganda. Mu buli ggwanga lyonna mu nsi ekitera okuvaako obutakkiriziganya y'engeri obuyinza bw'okufuga gye bugabanyizibwamu. Era wano we wasibuka Kanyamberege wa Federo mu Uganda. Mu Uganda ekizibu kino bajjajjaffe bakigonjoola bwe bati. Okuva mu kukkiriziganya okwatuukibwako oluvannyuma lwa Kintu okuwangula Bemba e Naggalabi era okukkiriziganya okwo ne kulambikibwa mu ssemateeka wa Buganda eyakolebwa ennono mu busujju. Obuyinza obw'okuddukanya Obuganda bwagabanyizibwa wakati wa Kabaka n'abataka ba Buganda abeegattira mu bika bya Buganda. Kabaka wa Buganda yaweebwa obuyinza bwonna obw'okuddukanya eggwanga ng'ayita mu baami b'ebitongole bye era ne mu bataka. Kabaka yagabira abakopi ebibanja byabwe. Kabaka yagabira abakopi ebibanja byabwe era n'abataka obutaka bwabwe kyokka nga si yalonda abataka. Kabaka yennyini ttaka mu Buganda. Abataka ba Buganda era abakulu b'ebika byabwe baaweebwanga obuyinza okuddukanya obwakabaka bwa Buganda mu Luzungu kye bayita institution y'obwakabaka. Ekyo kiddemu. Kabaka, abataka ba Buganda era abakulu mu bika byabwe baaweebwanga obuyinza okuddukanya obwakabaka bwa Buganda. Be baafuna obuyinza be bakkiriza okukkiriziganya okwo okwennono. Bakkiriziganya abataka ba Buganda babeere n'obuvunaanyizibwa obuddukanya obwakabaka. Kyoba osoma ekyo. Ate nsoma by'obwakabaka. Genda mu maaso. Abataka ba Buganda era abakulu mu bika byabwe baaweebwa obuyinza okuddukanya obwakabaka bwa Buganda mu Luzungu kye bayita institution y'obwakabaka. Be balonda kabaka, be bazaala omulangira afuuka kabaka,
be batikkira kabaka era be bakola emirimu gyonna egiyimirizaawo obwakabaka nga bagikolera ku ttaka lya kabaka. Bigambo nno bino birungi naye ndowooza kankakomye wano. Abaganda tebaafugibwanga nga baddu naye baakulemberwanga bukulemberwa era nga balamulwa bulamulwa bwe baabanga n'obutakkiriziganya. Kabaka ye yali omulamuzi ow'oku ntikko kyokka nga naye ayinza okuwabulwa ewa Kibaale. Okuwaabirwa naye ayinza okuwawaabirwa ewa Kibaale oba Kibaale. Abooliryo olulangira okuggyako Lubuga wa Kabaka tebaalina mutemwa mutongole mu bufuzi bwa ggwanga lya Buganda. Era abataka bwe baamalanga okulonda kabaka omuggya nga Katikkiro agamba abalangira abasigaddewo nti kati mmwe muli bakopi mugende babawe ente mweriire. N'olwekyo mu Buganda temwalimu nfuga y'Abaluganda bako na ba mikwano, era mu Buganda temwalimu ngeri yonna kika kimu gye kikajjala ku birala nga kyefudde ekyawaggulu okusinga ebirala. Tabukano kale waawalala ssebo awo mmazeewo. Okomyewo. Nkomye wano wadde nga bikoba naye ndabye nga kati soma wano okome wano. Kale peegi ya 37 kitabo kyekimu omutwe Kabaka alondebwa abataka. Mu mpisa y'Ekiganda Kabaka talaama nti Omulangira gundi y'anaalya Obwakabaka mu kifo kyange. Obuvunaanyizibwa bwa Kabaka buba bwa kuzaala balangira era ng'abalangira abo abazaala mu bazaana Abaganda abakopi. Kabaka bwe yakisanga omukono ng'abataka balonda mu balangira ani gwe baagala abafuge okusinziira ku busobozi bwabwe oba nkaddemu. Mu mpisa y'Ekiganda Kabaka talaama nti Omulangira gundi y'anaalya Obwakabaka mu kifo kyange. Obuvunaanyizibwa bwa Kabaka buba bwa kuzaala balangira era ng'abalangira abo abazaala mu bazaana Abaganda abakopi. Kabaka bwe yakisanga omukono ng'abataka balonda mu balangira ani gwe baagala abafuge okusinziira ku busobozi bwe. Mu Buganda temwalimu mulangira akula nga yamanyi nti yalibeera kabaka. Buli mulangira yakulanga ng'amanyi nti yateekebwa okweyimirizaawo yateekwa okweyimirizaawo mu nsi so si kubeera ku bwaliiri. Abalangira nga beeguya nnyo ebika bya bannyaabwe anti nga mwe bajja abawagizi mu nsi. Emirundi mingi nga bakabaka basindika abaana baabwe bagende bakulire mu bakopi bayige engeri y'okweyimirizaawo. Buli kika kya Buganda kirina omukisa okuzaala omulangira afuuka kabaka. Kabaka afugira wamu ne Namasole nnyina era kojjaawe. Ssaabaganzi ye muwiiwe ow'amagezi. N'olwekyo buli kika kya Buganda kirina omukisa gw'okufuga Obwakabaka bwa Buganda nga kiyita mu baana baakyo ab'obuwala. Okusinziira ku ngeri ssemateeka mu Buganda gye yalukamu Obwakabaka bwa Buganda n'eggwanga ly'Abaganda kizibu nnyo okutaggulula kabaka okuva ku Baganda era n'okutaggulula ekika ekimu okuva ku birala. Abangereza baagezaako ne balemwa, ne Obote yagezaako ne bitakola.
n'abaana abato ennaku zino abataalaba ku Ssekabaka Muteesa II Obuganda babwagala okusinga bajjajjaabwe abaamulaba. Neyongereyo ndowooza tukomaawo. Ebigambo ebyo bitegedde bulungi ng'obisoma? Nnyo. Nnyo. Bizzeemu ki ekibuuzo kyo? Sina kibuuzo kirala ne program ne bwekoma wano. Kuba kati ate kye nakuzeemu nti ekitawaanya abantu ffenna butakola ki? Butamanya. Mu bino byonna by'osomye olabyewo ekisobola okuleeta embiranye n'abantu okwereega emisuwa? Demokrasiya waali. Era tewali kutuuyana kuleekana kukola kutya. Osoma busomi bino. Ono yali bishop nga mulangira. Munnaddiini omulangira ye yawandiika bino. Omugenzi Katonda gwe yajjulula. Yakolerako oba yaweerezaako mu kitongole kya Kabaka Foundation. Kabaka Mutebi. Sekkiriranyi olwaleero. N'olwekyo nga bwe kuba kutuukirira Kabaka yamutuukirira. Bwe kwali badde kweyagaliza ye omulangira teyaligambye nti abalangira mu Buganda tebaaweebwa mulimu. Yandibadde akuba byayagala. Ng'omulangira ne yeesanyusa. Ne baga nti amazima gali tufuula abaaki? Ab'eddembe. Mwami Njuki kankubuuza ekibuuzo era kyennyini eryokanga neetonnya ku byensomye eryokanga neetonnya. Nawe lwe lugero lw'oyagadde okukozesa. Naye ndowooza ffe tetugamba nti eryokanga neetonya aba Uganda ey'enkya. Kuba y'essuula gye twali tubikuddeko emabega olw'okuba nti tubadde batutwala mbirimbiri. Nti bino byonna tubadde tetunnabikola ki? Naye nga omulimu gwaffe gwe twekebakeba kwe kuyimirira mu muyaga. Eryato ne bwe liba libbinkana n'amayengo tunyweze enkasi tulabe nga tugenda mu ki? Mu maaso. Tutaase Buganda ey'enkya. Mu bintu ebyo by'osomye n'engabanya y'obuyinza wawe waalijje ebigambo ebitwakaavu ebireetera omuntu okutwagga. Tebiriiwo, siinawo enkiraba ge mazima. Buli omu yagabana obuki? Bakugambye nti bawa Kabaka obuvunaanyizibwa nga yalina obuyinza obwenkomeredde ku Buganda. Era yagabira Abaganda ki? Yes. Ettaka. N'abataka ne bamugamba naffe gw'otukola ki? Gw'otugabira. Nibwe tuba tugenze ne tuyigga ne tuleeta ennyama. Agabe ennyama yaani? Ye maama. Bishop yali muwi w'amagezi mu kitongole kya Kabaka Foundation. Era awandiise ebitabo bingiko mu Luganda n'Oluzungu era Ssaabasajja yamugabako okukulembera okusereka amasiro g'ewamala. Esebo. Omulabirizi Ssaabakenkufu Michael S. Ndawula Ssennyimba yasomera Nyakasula ne King's College Buddo. N'aveeyo n'agenda mu ssettendekero e Makerere, n'aveeyo n'agenda mu ssettendekero wa British Columbia mu Canada, wuuyo mu ssettendekero w'e Nairobi gye yafunira obwa dakitaali mu bimera. Yatendekebwa mu byeddiini mu seminaaliyo ya Fala mu America. Omulabirizi Ssennyimba yaliko omulabirizi w'obulabirizi bw'emukono ate era nga yaliko omubeezi wa Ssenkulu w'essattendekero w'endejje ono mukugu. Kugamba obadde osoma kuba ki? Muno temwali buli kyewandika tewali kina kubuusibwa. Yakola research. Kwenze we mutegeerera kwe kunnyonnyola omwoyo kuba ova ku bino by'osomye naye bw'okuba tooki mu mwoyo gwe yawandiikiramu ebigambo by'ennono amateeka g'ennono
okugabana obuyinza ng'ogamba nti bwe baali bateesa ku olwo yali atudde awo nga bulijjo naye bw'obitunyumiza otunyumiza ebya Ssuuna ng'olinga eyali awo okiraba nga alinga eyali atuddewa Munadini wandisuubidde yandibikubye kifuula nnene yantaddewo ebyeddiini bino naye akugambye nti Churchill bwe yajja naga nti lino kkula lya Afirika nayagala okumanya nange singa nze nali nzize neyeteeka mu bigere bya Churchill n'alyogedde ki n'agamba zino ze nsonga ze nazuula ennya n'alyoka akulojjera demokrasiya bwe yali mu lukiiko lw'ennono yes ng'olwaleero ne bw'oba olwana ofune mu Uganda abantu 5 abasobola okutuula bakole kino Omukama bw'asiima Bishop ono n'amuzza ku nsi ayinza okuba omusanyufu ayinza okusanyuka ku biriwo era agamba lwaki abantu boonoonese ono mulabirizi yes ne wawulidde ebigambo Bbanja bye yayogedde wawulidde ebigambo Mayego omuyivu bye yakoze eki nsaba mbiddemu ebigambo bya Bishop ndowooza Bbanja Bishop naye Bishop ku Bishop nsaba mbiddiremu abataabigoberera ndowooza kazanye ebigambo bya Bishop yekka ne ku bigambo by'ensomyi ebya Bishop munne ndowooza abatugoberera bajja kutusonyiwamuuko nkugizeemuuko ekimi naye ka nsooke nteekewo ebigambo bya Bishop ndowooza bitegeerekeke bulungi n'ebya Bishop munne okubigeraageranya biri wano tebiri wala ssebo akatabo ako kawandiikibwa mwaka ki mukadde wange kafuluma 2018 olufuluma olubereberye 2018 224 Bishop omulala ani ayinza ogyerambika mu maaso ensonga eyo nkulu abooluganda twewale bwe tuwulira nti kabaka asunguwadde twewale okusunguwaza kabaka agambye nti kabaka bw'asunguwala ayinza okutta n'agamba naye omuntu ow'amagezi amuwooyawooya mangu kaakati wabaawo ebigambo ebibadde tugenda twogera nga tusamwasamwa nabyo Katonda atubeere okuwenenya okukakkana kabaka aleme okusunguwala n'agamba olunyolo 15 nti okusanyuka kwa kabaka mwe muli obulamu okusanyuka kwa kabaka mwe muli ki mwe muli obulamu n'olwekyo tuba twagala kabaka abeere n'obulamu obulungi tukole ebyo ebiyinza okumusanyusa n'agamba n'okuganza kwe kulinga enkuba eya ttoggo ebigambo ebyo njagadde tubirowoozeeko Katonda atubeere tusobole okuwa Ssaabasajja ekitiibwa kyo era ekyo kijja tuyamba okukuuma obulungi obwakabaka n'obumu bwaffe Namulondo esobole okubeera nga y'amaanyi ddala n'okusinga abo abaagala okuginafuya naye nja kubategeeza nti Namulondo tesobola kunafuyizibwa ekyo kyo njagala mukitegeere kale mbasaba tufube nnyo okusanyusa kabaka twewale nnyo ebyo ebimunakuwaza olwo tujja kumuwa olwo tujja kusobola okukuuma obumu bwaffe era amaanyi ga Namulondo gajja kwongera okulabika Bishop Bbanja bw'akwataganako essaawa eno nga bonna simanyi nga Mukama amuwadde omukka n'akwataganako ne Bishop Ssennyimba Bishop Bbanja yeenenya gunsinze kuba ye Ssennyimba ekyo yakigonjoola n'akugamba nti ekivaako embiranye y'engabana y'obuki y'obuyinza
eyo bagituulako ne bagamba eyinza otutabula ne bagikkaanyaako. Kabaka anaakolanga kino, abataka tunaakolanga kino, n'abazzukulu banaakolanga kino. Demokrasiya nga tetwetaaga na kwereega na kugira misuwa kola kati kusitula maloboozi. Era kabaka anaazaalanga balangira naye taalaamire obwakabaka taabulaamirenga mwana we. Era ne mu baana bo abalangira temuli gwe tuwadde buvunaanyizibwa bwakwogera ku bwakabaka bwaki bwa Buganda. Kati baani abamenya ennono eyo? Bataka Jjunju ani yamuleese? Bataka Wasajja ani yamuleeta? Bataka mu nnono mwebali gw'obisomye. Sebo tewali we bali. Tewali. Tugende nga twekisizza tugambe omukazi omulubaale omulabi atuzuukusize Michael Solomon Ndawula Ssenyimba atubuulire nga Kabaka Sawulo bwe yakola nti njagala onzuukusize Samwiri ambuulire lwaki Katonda takyayogera nange. Omukazi n'agenda ku ntaana ya Samwiri Sawulo n'amubuuza naye olaba ki? N'agamba ndaba omusajja asituka ng'ayambadde omunagiro. Sawulo n'amanya nti ddala oyo yaani? Oyo ye Samwiri. Era Samwiri bwe yajja n'agamba Sawulo onzuukusa lwaki? Bwe kabaka Katonda obuyinza abukujji, Katonda yakuggyako obwakabaka. Mu bino olabyeko abataka ba Buganda we basobezza? Sirina wenda bana wamu. Mu nnono tewali. Mu buwangwa tewali. Mu bulombolombo tewali. Mu mpisa tewali. Kabaka yanaabanga n'obuyinza ku Buganda. Era yanaaba nnyini ttaka. Yaligabirako abakopi n'abataka. Kyekimwisa Ssaabataka. Naye obuvunaanyizibwa obuddukanya obwakabaka, obuvunaanyizibwa n'obuyinza obiddukanya obwakabaka biri mu mikono gy'abaki? Ssaabasajja Kabaka baka twafunye Kabaka nti talondebwa bataka. Tusooke wano. Obuvunaanyizibwa obuddukanya obwakabaka bw'abaki? Bw'abataka. Nga omwo mwe muli okulonda omulangira, okumufuula. Singa ono abaddewo abaakisizza omukono. Baani ababikola? Okusinziira ku ate ne bagamba nti bano kye baddukanya tukiyita institutioni. Bwe mbadde ne mukama wange omukulu wa executive director wa Busesebo nankubira ekifaananyi ekyangu ky'okutegeera kye njagala Baganda bakole ki? Bategeere. Naŋŋamba nti President Museveni Uganda agifuga ng'ali mu State House. Naye bw'aba afuga eggwanga Uganda nga President asinziira mu President Office. Ye office y'obukulembeze bw'eggwanga. Naŋŋamba nti Kabaka ng'afuga Buganda ng'alamula ettaka lya Buganda abeera mu lubiri. Naye bw'atuula mu lukiiko lw'amasengere
n'abataka ba Buganda aba atudde mu state ya Buganda. Government ebe etudde. Olwo government ebe etudde. Esalawo Buganda bwekola ki? Yes. Eyatuulayo n'abataka ba buki? Siba minister. Si Katikkiro. Eyo tebaayo minister. Tebaayo Bambowa. Yes. Era bwe bakimaliriza bano nga balagira Abambowa mugende ne mukole emirimu mukole ne Kabaka. President bwava e Nakasero oba Entebbe n'agenda mu president office bamuwa security na buli kiki n'obuyinza obulamula ki instruments of power. Wetusembyeyo wagambye watya nti Kabaka alondebwa bataka. Kabaka alondebwa baki? Bataka. Kabaka alondebwa baki? Bataka. Kabaka alondebwa baki? Bataka. Ani yabiwandiika? Bishop Ssenyimba nga byasomebwa oba byali ne ku CBS byakubwa ne ku radio y'Obwakabaka bwa Buganda. Kati ebyasomeddwa babijjeewa. Ekibuzo ekikulu waliwo abawubisa Kabaka oba script. Waliwo abakolera mu Kabaka. Eri gye ntandikidde nkugambye nti waliwo abakozesa reverse psychology baagala okugyawo Obwakabaka naye baagala omugugu gwabwe gwe bakoze okugutikka omuntu omulala. Bino bataka ba Buganda be baabikola. Abataka ba Buganda baseketerera Namulondo batyoboola Namulondo. Kati abavubuka abatamanyi abataka abo beetaaga kufa. Waliwo gwe nawulidde agamba ye jjajjawe yamusabira dda alinda bulinzi lwe banaamugamba nti kati omutaka gundi afudde asale ente bbiri akube eŋŋoma. Nga muzzukulu alina amagezi bwe wamutunuulidde. Mbuuza bulinzi. Muwagizi wa Charles Peter Mayega. Era Mayega bwe yali ayogera anansonyiwa n'okutegeera kwe kutono ne kazibwe Dr. Sam yagamba ku mitimbagano alinako ttiimu ye etera okujja n'emubuulira abamuvuma. Kati ttiimu eyo ekola omulimu munene okulaba nga eyogera buli kimu. Bataka abatalina magezi, bataka ab'obukanzu, bataka abagenda e Namibia, gasirusiru ago. Naye bano abali Emmengo bino Ssenyimba byawandiiseeko babimanyi buki? Byasomebwa ne ku CBS. Babimanyi bulungi. Era bamanyi nti bye biteekwa okukola ki bw'obeera nga byoyo ogenda kutambulira mu mazima. Tewali buzibu busobola kubaawo nga weekutte ku bigambo bya Bishop Ssenyimba. Ne bigattako n'ebya aliwo n'ekitabo ekirala ekyamanga omuwandiisi oyo Professor Lwanga Lunyigo. Bye bimu. Bonna ssuubira nti basobola okubeera nga baali basobya beekobaana. Kati wawo ebyagundi simanya ani ono omusajja Kafeero gwe yayimbako yani Siroganga. Bijirawa banja Kabaka ebinyiiza Kabaka natta abantu bijirawa nga kino ekitabo weekiri kyasomwa ne ku CBS ne programu entambi zikyalikoze yayogeranga. Mwami Njuki neetegerezza ebitabo bya Professor Lwanga Lunyigo kati olese ekya Bishop Ssenyimba ekiwandiiko ky'abataka kye batusomera mu press conference n'ebitabo ebirala bye tuzze tuliferensingako byonna byogera ekintu kimu n'ebyenzize mpulira emabega yonna kiki ekigenda mu maaso. Olabawo ekiwagira oludda luno wano Njuki awalana Charles Peter Mayega gano ge mazima ffenna tugalina. No wenkubuliza kiki ekigenda mu maaso ebiriwo bitegeeza kiki kutuuka nga
nange olumu okutunga kabaka asoma ekiwandiiko nakulaga nti kabaka siya abataka si balonda kabaka kabaka taba na musigire naye ng'alina n'alinnya alina kibaale abimanyi buki era bw'aba tabimanyi lwaki abaliwo tebasobola kuyamba lwaki waliwo olukomera ekibuuzo ekifundikira programu y'olwaleero nga tonabuuza kibuuzo njuki gw'oyogera naye ku bano bonna abantu tewali gwali bigere bitaano Ssaabasajja Kabaka siri naye bigere biki bakatikkiro ba Buganda bonna ku mulembe omutebi ntuddeko nga bwe ntudde naawe wano katikkiro atudde wano nga ntudde wano bajjajja abataka ba Buganda siri wala naki nabo ebigere bimeka kati njagala okumanya kizibu ki ekisobola okugamba nti tugenda kugamba abamagye tugenda kututeekateeka okutta gundi twagala tulabe nga gundi atuyambako tutemule gundi waliwo enteekateeka y'okutemula abataka baveewo ye pulaani eddako era essaawa yonna musobola okuwulira ekiwandiiko ekigoba abataka kabaka kyakoze essaawa yonna mugenda kuwulira ekiwandiiko ekigoba abaki naye bw'obuuza bino by'owulidde obuzibu buli ki wenkubiriza ekibuuzo era wenkubiriza ekyo kiina tonabuuza ekiwandiiko kigambye balonda kabaka ng'omulamuzi waabwe singa baba n'obutakkaanya abalamule kati bwe wabanga waliwo obutakkaanya kabaka obulamuzi bwe buli luddawa lwaki wanaaseseetuseewo ku nnono naye n'asoma ekiwandiiko abavoola abamenya empisa zaffe n'omutabani n'amuwaako ekitundu n'asoma ne katikkiro we omulungi gwe yeerondera naye n'akola ki ne bisopu n'atubuulira empologoma bw'enyiiga etta erya omutima kyogwo nkufuna kati ebakye batrayanga ebakyeyo gundi ya Muteesa era bamugamba okunywerera ku nnono n'agaana n'agenda awasaba wala ba Kisosonkole bameka babiri ne yaddira ensonyi n'azifuula obusungu n'agoba omutaka Mugema Joshua Kate kamulegeya ku bwamugema n'ateekawo gw'asiimye omulembe guno baagala kutta batte kiki ekyaddirira katujja abakutumbe program katujje mami nju kitubuulire ekyaddirira kwali kabaka kukisa mukono obwakabaka ne buvaawo myaka 27 nga balowooza buli omwalo Muteesa yalowooza w'amaanyi nnyo nolwekyo Mugema tasobola kukola ki kumujooga nga n'abawujja omunyama bwe bakola ki bwe bawujja era yenkola yemwezeemu ne kuguna omulembe gwa Kabaka Mutebi enjawulo tewali kwa bo bennyini bakola ensobi zaabwe ne baddira ensonyi ne bazifuula obuki obusungu tikati ensobi ezikoleddwa Mmengo mu kutyoboola Namulondo baagala kuziteeka bataka bibyo Kabaka abimanyi ongambye essaawa yonna tetwewunya okulaba ekiwandiiko ekigoba abataka naye nga byabwewusa waliwo enswera yange eyankubya akaama ne ŋŋamba nti eriyo emisango egiri mu kkooti ya Kisekwa egitannaggwa naŋŋamba tetwewunya okulaba
gwe nkugambye erindirira bulindirizi ogenda kuwulira ekisembera ddala mwami Ncuki njagala onyinyonnyole nga gwala akuba ttooki oba ategeera oba vunna olugero n'ekifaananyi njagala onnyonnyole ebigambo bino nga tumaliriza kikyobijjamu ekifaananyi ekigazi byoleka ki obubaka obwo n'obubaka buno njagala onsiigire ekifaananyi omulamwa gwamwe gwa kutegeera lugero na kifaananyi looza tuli ebweru kujjanjabibwa ebi newankubadde tetubaddeewo nga tuli ebweru nkujjanjabibwa ebintu byonna ebibaddewo tubadde tubigoberera bulungi olugero olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira ozenkanya emyoyo olugero olwo lutuukiridde bulijjo tubakuutira okwegatta okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe wano omulabe wayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri ezisaanidde bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka kino kya bulabe ddala abantu abo musaana okubeegendereza ddala kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro ye kabaka yennyini gw'aba yeerondedde era kabaka taba na musigire ensonga eyokusatu mu nnono zaffe kabaka alina eddembe okuteekawo oba okudibya empisa ezimu okusinziira ku mulembe nga bwe gubeera kabaka alamula Obwakabaka ng'ayambibwako Katikkiro ye kabaka yennyini gw'aba yeerondedde twebaza abantu bonna n'okusingira ddala abavubuka baffe twebaza abantu bonna abeetabye mu kusaba kuno era ne tusiima nnyo omulimu ogukoleddwa abateesiteesi waliwo eddoboozi ly'emmisi nze ndowooza amaloboozi gali waliwo eddoboozi ly'emmisi nze ndowooza olugamba nti enkuba eryokanga n'etonnya ne tulaba ensiisira ozenkanya emyoyo olugero olwo lutuukiridde bulijjo tubakuutira okwegatta okukuuma n'okussa ekitiibwa mu nnono n'empisa zaffe wano omulabe wayinza okuyita singa tugayaalirira ensonga zino embeera gye tuyiseemu mu myezi egiyise eviiriddeko abantu abamu mu butamanya
oba mu bugenderevu okuvoola n'okumenya empisa y'ensi n'okweyisa mu ngeri etusaanidde. Bakoze ebintu bingi okuubisa abantu baffe ebikwata ku Nnamulondo n'Obwakabaka. Kino kya bulabe ddala. Abantu abo musaana okubeegendereza ddala. N'olw'ensonga eyo tujjukiza abantu baffe ensonga zino. Ekisooka, Kabaka alina emisoso n'enkola egobererwa ng'atuula ku Nnamulondo, era Kabaka talondebwa bataka abakulu ab'obusolya. Abataka ab'enkizo bamanyiddwa bulungi, nabo beemanyi era bamanyi n'obuvunaanyizibwa bwabwe. Mwami Njuki ojja ki mu bubaka buno bwonna bwa nnaku z'omwezi 31 Julayi omwaka 2023 obusookedde ddala obwatobongoota 2024 Kasambula abataka tebalondebwa kabaka, abataka tebalonda kabaka, si be balonda kabaka. Obubaka obwo ate waliwo abatayagala bwa kabaka, waliwo wadde obwakabaka bwaddizibwawo naye waliwo abatabwagala. N'olwekyo temubongoota. Mwaka guwedde 2024 mubeegendereze. Abo abeefuula oba mu butamanya oba mu bugenderevu. Kifaananyi n'olugero. Anti nze nkugambye nti nalaba nnyo, ebirowoozo byange byali ku bifo bisatu. Byali ku Kabaka wa Buganda, byali ku Lubiri lw'Emmengo, ne bibeera ne ku Masiro g'e Kasubi. Kuba ze zaali landmarks za Buganda ezigiraga nti ekola ki? Ekyaliwo. Naye nalaba n'entegeera abaayokya Muzibwa azaala Mpanga. Ng'era bw'olaba olwaleero bwekikolebwa nti olwaleero bakutta omugugu bagutisa abaki? Abataka. Ne lulya Muzibwa azaala Mpanga ng'eyidde bakwata omugugu ne bagutikka Naalinnya Namiko w'Amasiro g'e Kasubi. Naye abaakola ekikolwa ekyo Katonda atandise okugenda ng'abalamula. Tewali asobola kuyisa ku bajjajja ab'emuliro n'asigala bumu nga bwe yakola ki? Bw'abanga yakwata ku ssente z'amasiro. Naye Abaganda bagamba nti balubuuliza mbazzi nga luli ku muddo lulya. Mukama Katonda abakuumi. Tetujja kusuukawo atakuumira mpeera abatukuumire. Mwebale kutugoberera mu puroguramu y'olwaleero akuume